Nakawere. Wonderful. How you doing? Good. You're good? I'm good. Obulamu bulungi. Bane eno weza tubale tukusuubira kuba waka kuyonsa mwana oli Nakawere. Ndi waweeru. Of course birthday ya Modra mbadde sinza sigala waka. Nadde nina okujja n'embeerawo. Nagase nadda nze ndi munnamasaka tugatira mu weekend. Wagase dda. Da. Era nkola. Era tonnekanga ku show. Tubadde tukusuubira okujja n'omwana okyali mukyala oyonsa tukimanyi nti tulowooza nti oba okyali mubisi mu ngeri emu oba siri mubisi ya kubanga baba bakunyize bulungi ng'ate wazaala bulungi oddawo mangu so nze wiiki emu mbadde nteredde bulungi. obadde oteredde bulungi? Ese Masaka oye. Masaka oye. Omwana yakuluma kyenkana kisikyoze ni Becky. Omwana aluma. Yannuma. Nenze ndi mukyala mugumu. Namugamba oba nnuma oba tonnumye nina okuzaala nenkumala nenkola. So yannuma ne mmaliriza ne muzaala. Omwana aba wakusatu. Omwami wafuna. Of course. Omukulu. Wanisebo. Ogambo. Ali muleka tukuda Sekawere. Sebo. Omukyalo omutambuza mu buno obudde alina kubeera waka ng'ayonsa mwana. Naye twali tulina okubeerawo mukwano gwaffe Mudra ekuba naffe atubeererawo nnyo nga famire atwagala naffe tuba tulina omuddiza backlog. Nga taata tubadde tukusuubira okuba munnaye omwana kale omukyala asigale eka alabirire ebyewaka n'omwana gojja obeererewo Mudra n'omukyala omubeererewo. Ffenna atwagala wamu so tuba tulina okujja nga bw'atwagala. Yes, let me clear the point. This is my man. Okay. He is me and I am him. Tasa akunde kawaka. I have to be here on the right hand side. Omukwano kugamba olwamala okuzaala omwana omukwano gwakweyongera bweyongezi. Neba naye gwine engeri ejja kukuzeemu ku speed nze simanyi nakuma nkyagala nsirabe. Chosen bino byoyagala Amiri wano kituufu ne bw'obeera muli ewaka mu kisenge kyammwe by'omwagala oba bino biraga just in public. Ate wano mbawaako katini nsaa bimalayo bajja kunkoppa babyagala abalala kati wano mbawaako katini aka gavumenti aka buli omu naye wetudde eri mwagala kali private kabeeramu buli bisoko. Tulaba nti wali wakazaala ne wayita eddakiika ntono tukulaba ku TikTok. Nga bwegambye nze ndi mukyala munnamasaka tuyunga mangu tetwajja kwebaka omanyi kyebayita okusoma kareera tetwajja kwebaka twajja kukola nina okusanyusa omwami nzaala ate nga ne mu music mwendi. Tulaba nti abaana mubazaalira ku mutumba wa space oyagala kuzaala kukivaamu onyuke lumu oba abaana tubawa space kubanga baby wange gwenzizaako Heather is 3 years old now. Eyo space nene myaka 3 omwana aba akuze. Bane nina ozaala kubanga music agenda kuggwawo nzire maka gange ne bba wange tulina obeera n'abaana ewaka. Si kuyita abaana ba Ibra mbuno Ibra jangu otuwe ku mwana watugulira obutungulu nedda tulina okuba n'abaffe be tutuma. Did you see this coming ekyokubanga ozaalira Amiri? Did you see this coming? Of course nakinamu mutwe naye munaye lulusi tosobola kukirowooza nnyo kuba oba ogamba tujazaalayo kamu tudde ku music tujja kuddamu eyo nga tuli mu 30s naye munaye omuntu wakwalanga ekirabo ky'oyinza omuwa kuzaala sajja nandagala anjagadde I'm so appreciative honey kwano webale kunjagala nange nkwagala nnyo. Omukyala ono byakwagala mwagala nnyo kifuula abakyala abalala Chosen Becky kuba ow'enjawulo mukyala era wanjawulo anti era kyekyo ekimufuula okuba ow'enjawulo. Okuzaalazaala amangu bwe kuba omuzaala bwe muzaako oyagala azaala akiveemu oba abaana bano gwoba gwamugaa nti njagala abaana? Nedda omwana yenna bwe tuba nga tufunye omwana ebeera blessing okuva ewa Katonda yaffe Katonda abaatubulesinze ffe nga famire yatubeera tubulesingiddwa. Omwana w'abendi omuzaddemu abaana tuli mu baana basatu
emikolo gya Di Amiri emikolo inshallah ne soon tugenda ba nze omukulu we Masaka omutuufu ekyo naawe okimanyi Masaka yonna nze omuko era essaawa yonna Masaka ejja yuguuma olunaku oba lunaaba lutya naye bannaaye sabe nnyo tugenda kuki oba teri Masaka tugenda mu recreation ground eri Masaka kisaawa ekinene ye walina oba omukolo tekyandibadde beta ne bagiteeka enamboole era ndowooza bwe tunaava mu Masaka recreation ground ne tugenda Namboole tebuuza tejjula abantu ne beenyigira omwo tuyinza okuteeka mu Uganda yonna ne tujjayo buli kimu kikyo singa okwagala mutunuulire naye bannange nsaba kamera etunulira omwami wange kisajja kino kirungi bannange ku bulungi n'agatako obukakamu n'agatako okunjagala bannange era mba njagala ki yansanga ndi kakyala katono ng'akawuka olwaleero ndi munene ninga bomu anjagala laba ekiseera love bane nsaba kamera etunulira omwami wange yochezen Becky oli omwami amuyita Amir oli mukyala oli mwami musiraamu oli mukatuliki oba oli mulokole eddiini mugenda ba mukikwasaganya mutya kozi oli musiraamu gwe oli mulokole golowooza tubaddewo tutya nga tulina abaana ebyo twabisootinga dda ekyo kiturekere tofaayo ekyo kiturekere tulaba nti kati ofuuse mukyala omufumbo wafukadde omukyala omufumbo musically n'obufumbo Chosen Becky bino bitugenda babikwasaganya otakozi omwami olina okuba n'obudde bw'omwami tukusuubira okubanga bino ebintu bigenda bawo bikwataganya okubanga byonna bikola ekintu kiriwo ekiti maze emyaka 5 mu industry ku 6 kyokka gye emyaka gye maze n'omwami wange mbadde ntambula bulungi both sides ey'omwami n'eya music so nga we mbadde nga nkikola era bwe ntyo ngenda okukikola ensonga eyo gye bagamba nti music n'okubalansinga gundi essaawa eno buli mwaka Chosen Becky yasinga okuyimba okitegeera gwe kati yogerayo guno mwaka bukyanga gutandika ennyimba ezi nga Let It Rain taliimu hit abagole lwe baagala ku mikolo ab'okwanjula be baagala abantu bawonya emitima mu periodi mwazaalira mulina bookings ze mwakolaawo mu period mwe nazaalira twakibala twalaba ku sikani yaffe ne tugamba wiiki nalekayo wiikisi 2 wiiki zino 2 ezisemba mwenzaalira tetugenda kukola era nazadde bulungi nga sikola in 2 weeks but nazzeemu dda. Do you regret of meeting Amir? Oh my God, go for beads. What are you talking now? I would like to know. Go for beads. I cannot regret. I cannot. I'm rather thanking God every day. He's such a perfect one to me. He's so lovely. Lovely. Nganatera okuta. Singa tewali muyimbi kikiwandika. Yalibadde mukyala Amir. The Dictator Amir. Musanga mu ndongo. Nedda mukwano. Yali yandabaddanga nagaana. Kyakutwita banga kyotegeera omusajja nti mutuufu. Munnange nno nkubuulire. Era omulungi alabikirawo. Namulabirawo. Okwagala kwe yandaga n'obukakamu yambuuliriranga nnyo. Ngambulira wano walikoze bwoti wano namanyirawo ono ye namulawo nti ngenda muzaalira abaana 10 ono kwabo kugenda okuma oba okyayongerayo ngambye 10 tulina basatu Masaka oye tulina balenzi sofa akawala ke kajja okusembayo eyo kashuga mungambire obugambo obulwadde kyomugamba yenna alinga kimuli eriiso kanyindo kalaalo kange
bigambo mwagala Right about now, thank you so much. It's my mwagala time. ate nange mwebaza nnyo First of Yeah, all, mwebaza nnyo naye musicians that came okunjagala out here, ke kanyiriro people kano in the naye music anyirira industry that came out nasaba mungu here, atukumira mu and mirembe call my one representative from Inshallah. the nation, kwegamba yono omukyalo omwami omutuufu gwe walina okuzaalira abaana First of all, before that, bafande bange drama era shop. bannange Bafande be drama tugenda shop. no bazaala I want to kweze see kati the Pele tebe promo. engeri gyanjagalamu kintu ki ami kye yakoze nekikunyiza nolya ddala kikunyiziza Me want you buy weekiri ki yes, they call you. musajja njagala nnyo nenyiiga The brother owe me, my brother owe me, by the way.